Ebula ennaku mwenda ezijiva okutuuka ku lunaku mulindwa omwoleso gwa Bride and Groom okuteekebwa Vision Group Muuma Multipurpose Hall e Lugogo gubeerewo ng'olwaleero abategesi aba Vision Group basinkanye n'aboolesi saako abavujjirizi okubalungamya ku nteekateeka ezinaasobozesa omwoleso guno okugenda mu maaso. Ensinkano eno ebadde ku kitebe kyaffe wano mu indasitule ya mu Kampala era nga n'aboolesi baweereddwa omukisa okubaako bye babuuza. Mu kwogerako n'aboolesi ndya nabo agambye nti olugendo olw'emyaka 15 ng'omwoleso guno guteekebwa ne gweyongerako omutindo si kyangu wabula enkolagana n'aboolesi saako abavujjirizi b'omwoleso guno kye kibayambye okutuukiriza ekirooto kye balinanga kutandika. And for that we are grateful to our sponsors, to our partners and the team at Vision Group that has had this passion for this Bride and Groom Expo. Agamba nti omulamwa gw'omulundi guno guli together paka lasti ekivunulwa ffenna wamu ku nkomerero nga guvudde ku mukwano abantu gwe balaze kampuni. Celebrate this endurance in the partnerships that we have had since that time up to today. Vision Group ye kampuni y'amawulire esinga obunene mu ggwanga era ndya n'abagumizi aboolesi nti kampuni ng'ekozesa emikutu gyayo gyonna yakulanga omwoleso guno basobole okufuna akatale konna akeetaagisa bw'ati n'abasiima olw'omutindo ogweyongera buli mwaka. We will give you the kind of experience that you cannot get from anywhere else. This definitely increases your visibility and the brand exposure for every one of us. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.